kati over the weekend wabadde ekivulu era ng'ekivulu kino kyabadde side zeri entungamo badde bali mu kubeera nga tebatongoza ekirime ekya coffee ebintu bingi nnyo byaddeyo era byasobodde okubeera nga tebi happening omuyimbi Diamond Platnumz yazze nabeera nga te abakuba omuziki n'abayimbi abalala bangi nnyo Edidisa Musuuza y'omu ku bayimbi abazze ne babeera nga tebasanyusa abantu era nga teyazze ekaika yazze ne mukyala we beeraze kiravulavu ku stage beeraze kiravulavu ku stage era ngenda kubeera nga tebikutirawo awo naye no munnange abantu ab'enjawulo basobodde okubeera nga teboogera ku nsonga eno eya Edidisa Musuuza okubeera nga temunnange atambula ne mukyala we naku Edidisa Musuuza buli wadda omukyala waabeera yamuteekako ba bodyguard ndowooza nga 7 oba 8 at least bw'abeera ku stage wabeerawo aba bodyguards abalala nga 7 nga bali kubeera nga temunnaye balaba omukyala kigenda mu maaso tewabaayo omuntu adda ebbali abeera nga temunnaye amuggyako akanamba k'essimu nga bakola ku Rema n'amakula era ndowooza ngenda kubeera nga tembe baterawo awo musobole okubeera nga temulaba ekiraavulaavu ekyabadde sayidi wali bannange Edidisa Musuuza alabika yafuna omukyala alabika yafuna omukyala gwayagalira ddala ebyaddala era nga mistakes zonna ze yakola ku Rema n'amakula ekyamazima kiri nti tali ready kubeera nga temunange aziddamu abaana bayinza okubeera omunnange ne bakubaza olabe bakwata mu liiso ne babeera nga temunaye bakutwalako Minisita Fiona Nyamutoolo ngenda kubeera nga tembaterawo mulabe embeera nga beekubakuba ekiravulavu side wali entungamo era nga bwenaba nkugyendoza kutwaleko waliwo akatambi akali mu kubeera nga tekatambula ku social media platforms ez'enjawulo era nga akatambi kano mwabaddemu omwana ow'obuwala mama we yabadde ali mu kumugunjula era nga ensonga lwaki yabadde ali mu kubeera nga tamugunjula omwana ono mbu yabadde akwata essimu nabeera nga teekuba ebifaananyi ng'ali bwerere mbu n'abiweereza abasajja ab'enjawulo I think buli omu yasobodde okubeera nga te alaba vidiyo unfortunately nyinza obutasobola kubeera nga tegibatirawo yonna yonna wano olw'ensonga nti tulina amateeka agatufuga munange ngenda kubeera nga tekuterawo endowooza z'abantu ab'enjawulo ki kye basobodde okubeera nga teboogera ku vidiyo eno eri mu kubeera nga ate etambula era nga ngenda kukwongerezako n'obutambi obulala bungi nnyo likinga sharingerako abalala genda basoma mu comment section ateekawo endowooza ku byogera okubeera nga ate olaba tugatteko omutongole subscribinga oleme kubeera nga tasubwa mu mawulire kikaba kiti ate mu budde nkomawo tuvaawo Katete Mwete. Okay, he's coming. Yeah. Kenzo! Yeah, make some noise for Eddie Kenzo once again! Yeah. I don't know what Kanyama. Otachukua rasta. Kama Murio. Murimuta. Muride. Mwebare mnonga. My name is Fiona Nyamutoolo. Waliwo vidiyo yantagingiddwamu nga maama awe wenyula muwala we emiggo. Oli n'antaginga nanga Fifi bino wabirabye. Nabadde nagirabyeko naye nga teyeetaaga na kuwa attention vidiyo eyo but because people kept on tagging me I think kandiwa attention. Bakwano maama oyo kye yakoze nkiwagira emirundi 100 ku 100. Nakolako video ne mbagamba bamaama abalina ba teen girls ewaka obunkenke mubuulira. Those are the things binali njogerako. Ovayo n'ogamba omwana wange kamuwa akasimu ku ssomero babyetaaga simanyi curricula yeetaaga ABCD oba n'ogamba bwenva ewaka ng'asigaddewo mubuuze ku banne bali batya nti aleme na kwegomba nnyo agende wa neighbor mbw agenze ku smartphone n'ebino betubeerako. So video we nagirabye nasanyuse nengendako mu comment section nganze oyentera bakanze nsoma comment section kati nesanga mu comments ezaba maama abatamanyi n'abaana baabwe wasula omanyi teri kintu kinsesa ng'abantu balunza abaana mu kyalo kino ekintu nkyogera nnyo era nkiddiŋŋana omuntu nga walunza omwana mu kyalo toyina lukusa lubuuza mulala bwakutte mwana nga wuwe maama nga wawakirebe nti maama w'omwana yamukuba oli naabuuza omwana yayonooneka atya oli mu nnyumba y'omuwalabu naawe obuuze muno omwana bwe lwaki yayonooneka atya you people you joke too much. Nze nno njagala kugamba kudos eri maama ono weebale muwe wenyula kibooko ekyomuteeka ku intaneti nakyo nakiwagidde mbuuza ku lwaki maama ono olaba yatuuse ku poyinti eno bannange mumanye akooye era mu conversation y'omuwira nga mugamba mirundi emeka nga twogera ku bino
Gomanchi kitegeeza omwana omuto bw'atyo tandika okuweereza ebintu by'obwereere kulwokubanga afunye obusajja obuvubuka obumulimbalimba era gye binaggweranga ebitundu by'ekyama biri ku intaneti kati emiggo kagisookeyo ku intaneti gisookeyo ku intaneti era nkimanyi maama we yamutadde ku status kati then abaakajje ku status ne bakaleeta ku intaneti maama we si ye yakaleese I believe maama we yakatadde ku status y'omwana bamulabe abalala ne bakajjayo muwagira mukube omanyi sikiririza muntu kunkubira mwana wabula nze nkuba abaninaana bakimanyi nze ndi maama wa nsambagere tho saagala muntu kunkubira mwana wange gwe mpita nze mukubira emiggo naawe oti kino maama ono kye yakoze kirungi agezaako kutaakiriza mwana ono byayingirira oba okitegeera mbuto ndwadde osanga bw'anaamukangavula omwana oyo ajja kweddako ekirala maama omwana oyo mu grounding nesimu kati gimugjeeko teri kukyala teri kukyaza omanyi nze ngamba nnyo abantu an African mother very traditional very traditional nze omwana takyala the least I can do kukiriza bakwano be kujja ate nabo saagala nnyo sleep over mala kukirowoozaako nnyo family ngitegedde mbategedde biki entegeera yaabwe because anything can happen omwana w'omuntu wajja n'asulewo n'afiirewo akitegeera so maama nkusaba essimu toddamu gimuwa akasimu kw'onoomuwulizanga akeewaka kabeere k'amapeesa ekyokubiri essomero lino liba lyetaaga smartphone omwana alina okubeera connected nabagamba mu sharinge whatsapp z'abaana nze omwana wange buli social media handle zaaliko I share them whatsapp y'omwana wange ngiinako copy kubanga akyali muto yeetaaga okubeera monitored bw'obanga onyigiriziddwa ennyo essomero ligamba omwana yeetaaga teekako whatsapp gisharinge nga buli ekiyitamu okimanya buli akubye omulaba nga buli message ogifunako kopi ne calls osozifunako kopi lwakuba esaagala gendayo abantu bagenda kwonoona amasimu g'abasajja baabwe bagende batufiireko wano okitegeera maama genda mu settings z'essimu y'omwana gitaganjule obeere nga omuyinako access 24/7 just in case okitegeera so ababadde bagamba lwaki amukubye kuno okuswaza omwana gwe omwana byabadde agenda okukola alete obwerere bwe ku social media maama we teyaliswadde era ni maama wono omwana yaliswadde ebintu ebimu tulina kukalira mu baana bannange tulina kubakaliramu abaana ebintu ebimu wekyetwagisiza omuswaza mubaswazeeko kati kuba tetulina kyakukolera baana ensi efuuse ekizibu gwe bona omutiiririra omwana wange saagala muswaza anaatambula atya enkya ye nga tolowoozeza ku kuswaza kwagenda kuyisaamu bw'owuliriza ono omukazi bambi n'obulumi mu ddoboozi lye agezezzaako okwogera n'omwana bigaanye kati miggo kasita ekirungi maama we yamwekubira ate takubye ku mutwe nti omwana amukubye ku mutwe kubanga osaalabyewo kubonyaabonya mwana tekuliwo kubonyaabonya maama yakubye bulungi omwana we emiggo gye mu grounding maama ground teri bikwano kujjaka naye takyala teri holiday teri bugoye bupya teri bintu bipya mulumye mu bintu bye yeetaaga bw'anajja okwetonda omugambe bw'onookyusa empisa tujja kutandikira awo naye abazadde musharinga amasimu g'abaana you can have a copy of each and everything ekyappeninga kusomya omwana nga kiyita okukwo so n'abazadde ababadde mu comment section omwana omuswazi otya bw'otyo
era mwe bantu bebamu obana bana Uganda anatuloga mwe bantu bemu muganda okujja wano nga nudiza omwana oyo zifulumye nga muvuma maama w'okufa obufi mwe bantu bebamu mwe abategeera Musa agezaako okukola kyakola oyo omulaba kyeyakoze kituufu enene ekituufu kyakola mwagala kimunenyeza abantu batunenya betukondemi nga bebali abatulugunya omwana amusibye emiguwa amukubye ku mutwe omugo amupye ensambagere mu lubuto naye gino emiggo nga babuuza yamukubidde ki yalidde chapati nti ate ogenzi wala kulya chapati mugalamize mukube emiggo kabina naye osibye otonyeza akaveera otuga ebyo biba bigenze wala akutta akaana akata akatategereka mukafuse wana akuba omwana ow'emyezi obwezi ebyo biba birala naye ono maama agunjula mwana mumuleka amugunjule bw'okamala nange okampeereze nga kubira ensambagere twali katutteko ne ku poliisi nze wano abantu bange batyo bagoba mu nnyumba wano era woza omusango nga omuntu agamba mami agenda kugoba ewaka nagamba nja bagoba ewaka wange nze ndi African map toleeta nonsense nkuba nebo muddaawo omwana omurekodinze omwana omuswazi kaswalireko mubamuwaga bwana aswalireyo mubamuwaga osanga anakakkanako kuba omukazi akugambye ng'ayogera mu vidiyo ayogedde n'omwana biganye kashitegeeza kakwate ku muggo baligamba yawadaawadako nawe ne bw'oli musanga kati oyo mu nsobi ogamba maama w'omwana oyo yamukubako naye munnaye byalema bulemi omukazi yagezaako era mpozi n'obubaka wange obusembayo mmwe benna abatali waka ng'abaana bo toli nabo ne woba oli waka ng'abaana bo toli nabo mukendeeze ku njaji nga gye mujajinga abaana abazadde nga babonereza abaana era muswaziza era omulabisizza era omwana muyite poliisi nedda ebyo byogerera wooli linda banakuweereza vidiyo y'owuwo ng'ali lubuto oba bagikukweke nga bamanyi olina contract ya myaka egyo ew'omuwalabu odde Uganda nga bakulaga muzzukulu you will understand honey wama maama wakoze bulungi omwana oyo mumonitalinge lwanako don't just give up nze nkuwagira talina wa poliisi asobola kukusiba era bajja tunira vidiyo bagabe maama okyayagala tumukubiremu nga bamukuba nze manyi n'okuleeta abasirikale ne bakuba abantu emigga ewange nga weesiriwaza so abazadde mu kikola abaana awamu weetaaga amaanyi mugateekemu mugateekemu tuleme kubanga tudduka buddusi awe ng'abaana beeyongerayo kitegeera nudi nze nga omukwanaganya w'ekisinde kya Democratic Alliance tenti ennene egatta bannabyabufuzi abava mu bibiina ebyenjawulo okubategeeza nti mu makkati gaffe waliwo omwana azaaliddwa ekibiina ekipya ekitibwa Democratic Front. Ekibiina kino ekipya ekizaaliddwa kiri wansi w'omukago gwaffe gwe twabanjulira ogwa Democratic Alliance. Enkolagana yaffe n'ebibiina ebirala tugikkiririzaamu tugyogerako bwogezi nga mukolo. Yensonga lwaki wansi wa DA n'omwana azaaliddwa tugamba mwana wa DA. N'olwekyo bw'oba okkiriza okugamba nti ozaalibwa mu luggya muno ne tugamba mu luggya muno tuli basezi mu luggya muno tukola bwe tuti kyokola okukkiriza nti oli mwana wa DA oba okkiriza enkola ekkiriza okukolera awamu era ekkiririza mu kugatta abo abalina olugendo lwe batambula olw'obumu. Twatambula ne tusinkana ebibiina ebyenjawulo ng'ekigendererwa kuteekawo empuliziganya. Empuliziganya tetegeeza nti tukkaanya ku buli kintu. Empuliziganya ng'etegeeza nti tubeeko bye tukkaanyaako tukole kubanga bitugatta. N'olunaku lwe tunaazuukuka nga buli kintu tukikkaanyaako tujja kuba tufuuse bagwagwa. Temusobola kubeera nga buli kintu mukikkaanyaako. Naye oli bye bagamba nti bino byo bikulu ebyo ne mubikkaanyaako ne mubikola. N'olwekyo ekyo tukiriko era tusobola kivaako. Omutima guno tujja gutwala mu maaso
era njala kutegeeza bannaffe bonna abali eyo mu bibiina ebyenjawulo enzigi zaffe n'amadirisa n'obumooli biggule okuwuliriza. Era njala kusaba abali mu bibiina ebyenjawulo abeewulira essajja bakifuba kiwunya musaayi okukkakkanya embeera ekkakkanya etyoboola enyooma abo abalina bye bayimiridde, naye tuteekewo enkola ewaŋŋana ekitiibwa okutegeera nti twali agenda kutondayo Uganda yiye era tugenda kuwagirwa baana bo nabazzukulu bo naba mu nnyumba yo. Ensonga ya Mwai Museveni ne mukyala we ne kabiite we, ekyo kituufu nakyo gye baalaze mu kwetondera eggwanga n'okwetondera Obuganda. Nze nga munnayuganda ng'omukulembeze ng'aliko omuweereza wa nnyinimu tujaaniriza, naye okwetonda ne mu ddiini gye nsoma bw'oba oweetonda ne kyewakola okyogera kyeweetonda. Bw'ogamba bugambi nti banaye mu nsonyiwe, oyinza okuba nga weetonda tuyitako misinde ng'odduka mu motoka zo tufuumulira nfuufu nga kyeweetonda, okuggyako ng'otubuulidde ki kyeweetonda. Okwetonda okukubeera kw'amakwekansamu. Ekyokubiri, Mwai Museveni oyinza okuba nga atuteekateeka, yali mukwano gwe nnyo omugenzi Nyerere, yeetondera abantu b'e Tanzania era bw'amala okwetonda n'alekulira. Mwai Museveni nga bwali muyizi wa jeno wa Mwalimu Nyerere, ekyo bw'akikolera bannayuganda anaaba agenze mu byafaayo. Okwetonda ate ng'oteesese kalabba kuwanikako baana baffe, tuba twebuuza ekigenderero waakyo. Oyagala tusimagire otuwanike kalabba nga situlaba? Okwetonda tukwaniriza nga kuliko n'ebikolwa. Bwekuba kwetonda olw'amateeka amabi, bwekuba kwetonda okuyuza obulere ssemateeka, kye tunaasiima kwe kuggyayo amateeka gonna. Mwai Museveni n'akulemberamu olugendo olw'okujjulula amateeka agaggyeko bannayuganda ekitiibwa kyabwe, okubakkakkanya n'okubaleka nga bamulekwa mu birowoozo ne mu bikolwa. Ekyo bw'aba n'abakyagala okukola, tujja kubeera naye mu mugongo okujjula byonna byonna ebyakolebwa nga bityoboola eddembe ly'obuntu, nga bimalawo ko bannayuganda emirembe tubirindiridde. Abatandisi ba Democratic Front bajja kusobola okukola enteekateeka batwanjulire obukulembeze obulambulukufu obugenda okutwala ekibiina kino mu maaso, kuba tekigenda kutambula nga kibiina ky'abanyi b'amalwa. Kirina okuba n'obukulembeze obulambulukufu. Batukolere program ofuuka otya memba, batukolere program ovuganya otya nga oli wansi w'ekibiina kino, okola otya eyo gy'oli okumanya bw'otuuka eri abakulembeze baakyo. Abakulu abo tujja bawa omuzindaalo mu bbanga erijja, mu nnaku ezijja, batwanjulire enteekateeka ey'okulonda obukulembeze. Twali muntu kujjayo kwesowolayo n'agamba nze nsinga obuwanvu, nze mukulembeze. Nedda, bajja kuba obukulembeze obwo bujje wansi wa alliance, tukwatagane, tulambike bannayuganda mu kyetukkiririzaamu era kyetugamba bulijjo, tikyabutaliimu nsa, kyakwebuziwaza, fe abagala enkyukakyuka, buli omu okutambula ng'atambula yekka, ng'agenda akuuno bye twakola edda ne bitakola. N'olwekyo Democratic Alliance tubaaniriza, nze nga coordinator ne bannange, okuwona okufita butafiira musanya ne muzaalibwa. Mukimanyi Uganda nti ekibiina okutondebwa Uganda ne kyetengerera lutalo. Mubakubire ngalo abakoze omulimu ogwo, si gwa kusaaga. Bw'oba olowooza nti kyangu, genda ogezeeko. Mbalambise bulungi abanyumiddwa bino ababyagadde akabonero ka DF, gwe muti ogwo ogulina enduli seddugga ogwo, ndowooza kulaga nti tewali embuyaga enaakola ki, ate nga kiyina amatabi agamala
okusobola okuaccommodatinga abantu bonna. Akabonero kikokozesebwa abo abaagala okubeera bammemba ba DF era abali esimba wansi wa DF. Oba logo kye bayita batya mu lwebuddu ne mukitegedde kyeŋŋambye. Logo nga bwe kiri eri eyeesolesa wakati mu mapu ya Uganda omuli n'omuti ogwo ogw'akabonero ne kkala ey'akacungwa, kiragala ne bbululu omupeewuufu oba ow'amazzi. Nsanyuse nnyo okwogera gye muli. Tujja kula tubayite mu bwangu ddala nga Alliance okubategeeza embeteza bw'enaabeera naddala ng'omwana ono ayiza okutuula n'okwavula weewaawo atambule. Si byaku kutambula tannaba kuzibula. Ekyo kiyinza omusuula muki mu ntata. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Politics can never be the same with this birth. That is an assurance. It's a whole new beginning. It means a lot to the Alliance here. And make no mistake. Just remind you, my brother, that if you made a sample out there on the streets, over 70% of Ugandan voters belong to no party. And the reasons are various. So the DF has opportunity to harvest from that rich, allay of citizenry that seek a political home. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.